Ladies and gentlemen, namukyagulanya abatumidde mwenna mwenna. Njiye omulabi w'emikutu gyaffe gino nate nkwaniriza mu programu yaffe eno y'olunaku olwaleero mwenkyaliza ssentebe wa disitulikiti ye Kasanda ate era nga yakulira ekibiina kya Democratic Party mu Greater Mubende ye ssentebe w'ekibiina ekyo. Enno ekibiina kyalimu si kye kino eky'ababayiga lulume, ali mu kibiina kino kyennyini ekya Norbert Mao abasinga kye bagamba nti nno kyakubwa embaga n'ebidaala ne bigwa mu kibiina kya NRM. Kale olunaku olwaleero tuzze atubuulire ku nsonga ezimu ezigenda mu maaso mu ggwanga naddala ebyobufuzi nga bwe bitambula bwabiraba nga baka ba parliament bali mu kubasiba. President Museveni ali mu kujaganya olunaku olw'enkya bagenda kumusiima nga bw'akoledde eggwanga lino ebirungi n'ebintu ebiringa bwe bityo. Sebo nsaba ssentebe obuuze ku batulaba. Ya mikwano gyaffe abatulaba mbalamusizza yenze Kasirye Zimula economic general ssentebe w'e Kasanda nga wagambye ssentebe wa kokasi y'abassentebe bonna mu Buganda, chairman wa Democratic Party e Kasanda, Nekola Jange director wa Forest Stoves mu Uganda. Byonna biri kuggwa omuntu omu. Nze coordinator wa accountability Uganda, ekyo kituula Canada. Nyongereko yongera Life After Saved Ministries eyo eri mu kikwekweto kyaffe kiri ekya Born Again Christians. Wavaayo mu Bukatuliki. Era nyongere Born Again Christians. Sibaako mu Katuliki. Maama ye mu Katuliki. Omanyi abantu abasinga mu Democratic Party twaliro twakikwata lunye nti nno ya Bakatuliki Abaganda. Kyovula banesse na Kizito. Abantu balwawo okutegeera nti yali mu Kristaayi. Bakitegeera afudde. Akati ekyo twakisangulirawo ku Mao ne tukisangulirawo ku Sebaana Kizito. DPC Abaganda Abakatuliki, DPC Abaganda, DP ya Uganda. Naye nga bagitandikira ku musingi ogw'Abaganda Abakatuliki yatandikira olw'ensonga ezaaliwo mu kaseera ako ne kati DP yatuuka akaseera nga mulwana ne KY nga eteeka ku holding national character. Songa lwaki kati president w'ekibiina atava mu Northern. Anaddako tomanya gy'anaava. Ekituufu tomanya gy'anaava. So esebo ssentebe waliwo ensonga nnyingi ze twagala okwogerako olunaku olwaleero. Ensonga omukulu mbeeraze meeya owa Lubaga division bamututte kaguddeyo mu kufiirwa munnaddipi okwabadde e Kasubi. Era olwayimize n'akubagiza n'ayogera bulungi naye ekyasiikudde emitima gy'abantu kwe kugamba nti pulezidenti wange Robert Kyagulanyi Ssentamu abatumidde abaddipi tubamanyi nti muli bantu bakuuma mirembe. Kiki ekyabasaanudde? Omanyi tulina empisa z'obugenyi ezo tutekozi holdinga. Nze bw'ojja mu maka gange wali e Kasanda e Namaswanta. Kkiriza bw'entambuza amaka gange naye bw'oba otambula kubanga ogenda kumalawo bbanga ttono ng'omugende togenda kumalawo myaka na bisi. Kituufu. Bw'osanga tulya muwogo na mukene teweemulugunya. Kkiriza owuute mukene. Weebale nnyo. Era yali nga njogera y'abavubuka ba DP nnyo nti osanze nnyinimu yeebisse ekkutiya ate ggwe ng'osaba essuuka. Nnyinimu we yeebikidde ekkutiya manya nti embeera mbi. Bavubuka baffe bano beetaaga kusoma akatabo ke bayita An Individual in a Society. Wano mu Buganda tukivuunulanga bw'ogenda e Bulyambwa naawe olyambwa. Kituufu. Fetera okulinnya ne tugendako e China eyo n'ebyo tusanga we twagaana binyumya menu yaabwe biki bye balya. Naye olw'okuba amatooke n'ennyama gy'otegeera wabireseeyo e Uganda. Now eat for survival. Ne mubirya. Ate okola ki? Kyekiriwo nali India emabega eyo naye nga kaamulali ne bw'oba tomulidde oteekwa okwasimula street kuweetoololera buli ke balya oba kiki olaba n'amata bagatekamu kaamulali gabeeramu kaamulali akati bo bakizuula
twakirowoozanga nnyo wano nti bantu bakopi nnyo akuliisa ekirimu kamulali omungi nonywa amazzi mangi olyawo katono nonywa amazzi mangi n'okuta n'obivaako kati buli kamu akwata omugaati n'agusalamu wakati buno bwe twakazaako ennya lya mwana akaaba n'asalamu wakati n'ateekamu vegetables nga zijjudde kamulali okitegeera era ebbanga lyetwamalayo twatuukanga okukola special meals n'ogenda ku street n'ogulayo irish n'ogamba omuntu ti bwate bwoti fumba bwoti pilipili no pilipili okitegeera baba oteekamu pilipili otusse zesufulia zebafumbiramu tezikaawo kati akakatabo an individual in a society betukomawo Uganda kakutwala kalamojja essuuti yo nebanga tekola kalamojja ate yikolerawa you can't show off in kalamojja with your suit how bweweesulize kyeweesuulira abalala batambula nabuti kasita kibikka magala ng'otambulira awo kakati akakatabo beetaaga kukagula mwami mbeera ze n'abalinga ye tujja baana batakaguze nja kukamusigamu amanye tweyisa tutyanga tugenze ku bugenyi society etali yaffe tugyeyisizaamu tutya tosaatuukira buli wamu abakulu bano effujjo baalitandikidde omuntu nga yakafa wano mu Buganda ffe Abaganda tumanyi disipulini z'okufa tumanyi kye bayita okukungubaga kituufu abantu beesiba kyayi mu kiwato abalala tebambala nangatto okujjukira peyini y'omuntu ono amugenzeeko eyo tosobola lifuula ssanyu netukuleka we can't tosobola lifuula ssanyu netukuleka era naye kasande eri tuyina bano betuyita batubbi mp2b manyanga kansala tubbi tajze kuziika bo bajja kufuna zikusaba kalulu mu situation efaanagana ng'eyo bamulekwa abali awo abatamanyi kiddako tamanyi oba anaddamu n'asoma tamanyi bwe bagenda kusasula looni muzeeyi abadde ayiiya n'ayiiya n'asula looni ennyumba bagitwala mu kaseera ako twetaagayo abantu aboogera ne famire eno essuubi talk to them hope okitegeera nange gwe mulaba ndi mulekwa nange bwekyo bekyantuukako naye temufaayo abalala bajja n'okutwala abamulekwa n'agamba nti ono nja mulabirira ge maloboozi ge tusuubira mu kufiirwa yes kati outside that you are out of order n'omulwadde obadde tomulambula era nze kankubuulire ezo embarrassment zikyajja abantu baba tebakkiriza ku behavinga normally expect those type of embarrassments abantu bajja bakuba nnyo yes kakati oyo mwami Kyakonye abadde n'abakyala be basatu laba abatulaze ate nonga n'omu nze ekyasize n'okunkwasa obusungu n'omu ku bakyala be Kyakonye wa DP nnyo ne famire yonna kubanga ye wamala okubeera wa DP ate n'abaana n'abayingiza ekibiina mukyala yekkayi yamulema omu n'agenda mu nuupu era kansala wa nuupu nze ŋŋamba nti mu kaseera ako ate kandibadde akaseera ak'okulaga ono munnanuupu munnaabwe obwagazi n'obukungubazi we are so sorry era kino kyekiddako this is how we are going to help you out of this danger pakati bakyala bato okitegeera akati gwe ng'ojja ng'oleeta akajanja batandikidde mu kufa omwami olwafa wano ekawaala ekiro mu kwabya olumbe ababaka wa palamenti ne beekwatirawo amataayi omukulu kawalya bambeera ze ate ng'omukulu kawalya yeekwata nawe era twaleeta poliisi n'abakungubazawo balina obusonga bwabwe obwekito nti ate ono mbeera ze yaleeta ono agenda okunesimbako ate oli aleeta ono nibikwatirawo amataayi etubaga please this is not the right place nga bali mufujjaawo era abavubuka bafaawo security yaffe gye tulina ne bakwatakwatamu awo ne tuyita ne poliisi ne bajjawo mbeera ze ne kawalya awe bakulembeze bwolina then at the next tugenda mu church mu kanisa wano ekawaala tulowooza tuzina bakungubazi so tuzina bantu basaazi abantu abeenonyeza ebyabwe beerimbise mbakungubazi tuli mu maaso g'omubuulizi tukola nteekateeka za kusabira mugenzi tuli mu miranga emiyitirivu buli asitukawo obubaka nga bakungubaga mwami Kawalya ye bwe yasituka ng'akunga banuupu bonna nti mujji wano ku katuuti we bali nnyo ku olutaali nga bw'ogyogera nga bonna bayita 10-5 kakonna kajjula ng'akola message tugumiikirizaamu ng'akola message gy'akoze olwamala okugikola nti kakati buli omu agenda kubuuza ku bantu 50 tuzze kusaba
kusabira mwoyo gwa mugenzi paka tiimu yaffe yava mu mbeera negamba no talina omwagenda kwogera wano omaze okwogera ddayo otuule embeera ebizibu ne bijjaawo mu kyaki mwennyini mu kyaki kaniyo imagine bantu bakika kyabo era abo nga tubeesiga bakwasa eggwanga you trust them with our nation paka tiimu yaffe lyeyakwatamu beekutte poliisi ze mu kyaki ebyo osobola obikola ku street ensi tekunenya okitegeera osobola obikola awantu wonna mu mabaala it's okay ebbaala is a baala naye ku kyaki mu kyaki ne tumala eddakiika kumpi 4 nga buli kimu kiri ku stand still naye ate jjukira tuzze kusabira mugenzi ate tumugjawo tumutwale ku kijja gyagenda okuziikibwa asuleyo then enkeera tusobole okuziika akati paka omubuulizi lwe yasitula Nyanzi bakola ebyo byonna byonna nga ne national chairman w'ekibiina kyabwe waali mwami Nyanzi Nyanzi waali awo atudde simanyi oba yabadde asirira naye aggwawo oba yabadde anyumirwa Nyanzi oyo alimu ak'obuntu no talimu kabuntu ye muntu w'abantu muntu w'abantu Nyanzi nze tudde naye okuva nga tukyasoma ennamukozi nga kati nakano kankakuwe ayina ensonyi n'abagundi ne media houses ezisinga tezaagala mumukyaza nti yali realist nnyo nze Nyanzi mumanyi era mwagala lwaki nti Nyanzi yeye akati Nyanzi atudde awo musajja wattu bwe tunyumyamu awo bwe twogera batwanjula aba DP aganze nga temwanyunjidde tuga gwe tokyali wa DP nti jjajjange yali wa DP buga ekyo tekikufuula ate wa DP gwoli kirala jjajja wayinza okuba yali wa DP taata wayinza okuba family yinza okuba yali wa DP naye gwe tuli mu lwali awo olutonotono okitegeera lw'abantu 2-3 tutudde ne Mayambala national chairman waffe tuli awo mu kantu kaffe ne mwami Kenyi Mutenyo si babantu ne bakola effujjo paka omubuulizi lwe yava mu mbeera nagamba mwami Nyanzi jangu nkuwa omuzindaalo gwe kennyini gw'oboonenyaabo olaba situation bweri ngaye omubuulizi yamutadde mu kaseera ngezaawo okusiimulawo kiri kiwadde otandika nakyo kyogamba nti DP twamanyi nga ab'emirembe osobola okuba ow'emirembe naye b'okoleramu eddembe ne bali kumalako kati Nyanzi bamuyita nti nenya abantu baye tubanenya lwaleero ne banenya okuva jjo effujjo twasuze eri mu bafiirwa effujjo lyatandise ne liva eyo ne likaalakaala ne lijja ne mu kanisa banenye era mu bigambo bye nga bwobimanyi ebyenyanzi si bingi nnyo musajja wattu webali nnyo ffena tuli muntu omu tewali kyandi twawudde bino byemukola tebiina makulu nnyo twali tulowoozaayo okukolayo political strong statement over them babakaye ba parliament bachairman be bamagombola municipalities na namba bambeeras bachairperson ba municipality twali tulowooza okukolawo strong statement n'amawulire gejantutte serious naye mu bigambo bye omanyi bigonvugonvu n'abigondezagondezaawo naye mu kumaliriza nze nabadde nvuddewo ne baŋŋamba nti Nyanzi yayogeddeko nange noono nga bagamba nti bino bikomye wano ye tukwatagana ayogera ne banna DP abamu aga mutusonyiwe bino bikomye wano naye gye tugenda okuziika mutukkirize tujje tuziike tewajja kuba fujjo Nyanzi musajja ategeera kati ne tutegeera kwa Nyanzi wanjawulomu saagala kukola statement kugamba nti alina ne baasinga ate nga bandi badde bamusinga obunene mu kibiina naye abasingira ddala kati ne tugenda mu kuziika abantu bonna bamuli ennyama babaddewo buli omu ng'akola ng'akola message nga yakuziika yakukungubaga webale nnyo ate mu kaseera ako tiwalina ekikwambaza uniform mpitirivu nnyo era bamuli ennyama babadde mu ngoyi zaabwe za bulijjo namulabye muli ennyama okitegeera akati sebo mbeera ze ng'akwata muzindaalo yatambudde nga tuyita kutambulanga muganda ennaku zino yatambudde bulungi mu ntandikwa kakati ate n'amaliriza bubi Bugembe yatera okuyimba nti natandika bulungi nyamba mmalirize buki bulungi akati on teyasabye kumaliriza bulungi tandika yabadde nnungi ng'atandika kuwaana Kyagulanyi bali mu nnaku bakaaba maziga ga kufiirwa muntu waabwe ate ng'oggyeko n'ennaku gano maka gayina nnyini gowaana mawu
yenna nnyini mukolo owa DP teri kiraalo kibeeramu nnume bbiri era zetta ekiraalo tekibaamu nnume bbiri ate kati ndi mukulangirira omukolo gwonna nga gwa DP mu Uganda yonna si Kasanda wokka mujjeko nga bagenyi we are going to embarrass you people. I'm telling you. Ate nga mikwano jamu. No. Abantu bano abamu twaba training. We trained them. Tetwabagamba utumala ku training sigala mu DP. This is like a university. Yes. Betuku training nga doctor gendo janja babantu kya ku trainings. Wonna wo yagala. Akati fe mu Democratic Party betumala okuwa skills ez'omukulembeze omulungi. Morals ez'omukulembeze omulungi. Tetukulemerako kugamba nti ezo zipracticingire mu DP. Yensonga lwaki olwaleero tewali kibiina ky'abyabufuzi mu Uganda ky'amaanyi kitaliimu wa DP. Yes. Kakati gwe tukuwadde cream yonna, tukuwadde Segona, tukuwadde Mpuuga, tukuwadde Muwanga Kivumbi, tukuwadde Namboze, tukuwadde Sewungu, tukuwadde ani ono Mulima Mayuni and everybody. Bonna ba DP. Tukwatagana. Abaka boyina 5 mu 5. Percentage ennene ya DP. Yes. Ati wabasanga ku street. Kubangera bamanyi okosa ebigambo nibazaake bonna baali mu ebityobola abantu ne bagamba nti abo ffe twaba wa masannyalaze. Mpuuga wamusanga CMP. Yali MP. Muwanga Kivumbi yali MP. Namboze yali ku street. Katamba oli Sewungu yali CMP kati ani gwe wakola. Mutubuulire. Because bali wabaka wa parliament already. Ate beteeseteese obulungi. Akati gwotaddewo embeera egamba nti abantu bano tebayitangako mu kilasi z'abukulembeze era batuuka awantu basobola okweyisanga baddiikuula. Tukwatagana ebyo tugenda bikkiriza. Nze nkulla ekikwekweto mu DP kye tuyita regreening Uganda. Kannyonnyole mu Luganda. Tuteekwa kuddayo ggwanga eno kuli paintinga kiragala both politically and environmentally. Ne DP ekyasobola kikirize. Twatandise. Wadde okisuubira ekyabadde Luweero. Nade si kisuubi. Wadde osuubira abantu kukwata bukwasiko ttama. Kuwuliriza abakulu nga batabangula buli kimu. Kyowadde osuubira. Era kyenadde nsuubira. Kati oyabadde longi. Eyokulwanagana. Kakati betuzzaako be abafuuse ekizibu ku Ssaabasajja Kabaka. Abo betuzzaako. Mugenda bakola batya? Saagala kusumulula buli kimu wano. Asumulula. Ssaabasajja mulwadde bamutwale mu ddwaliro. Tukwatagana. Bamutte mu ddwaliro. Ssaabasajja bamujjanjaba nti yafadda. Era gwombika. Tukwatagana. Ssaabasajja avuddeyo ayogeddeko eri Obuganda. N'abategeeza kyaliko ne kyayitamu. Teri muntu alina ssanyu ng'ayita mu bulumi obw'obulwadde. Buli kaseera oba olowooza kugenda wa kitaawo wakati w'okugenda mu ggulu oba okusigala. Akati oyo gw'okasukira amayinja. Avuddeyo ayogeddeyo tebifaananyi mwabifoojinze. And you think we can keep quiet? Kati yo royal family esirike kubanga yo royal family ffe tuli bakopi ate oye kabaka waffe zigenda kwabika emipiira. Obwakabaka bwa Buganda bukolebwa amasiga 3 and we respect them. 1 lwe lukiiko lw'abalangira n'abambejja olukulibwa Ssaabasajja Kabaka. 2 lwe lukiiko lw'abaami ba Kabaka olukulibwa Katikkiro era Katikkiro agattwako n'ekirala nti ye kabaka we wabweru. 3 lwe lukiiko lw'abataka nange wange muyina Gunju Kawere mukulu w'ekika ky'obutiko nange wange mulina naawe omulina mbaziira. Akati aga amasiga 3 gakola Buganda. Ennaku zino bw'obuuza kwezi nti osoma ddiini ki naga nze ebyeddiini nabivaako n'omubuuza nti oli wa ggwanga ki tyali ebyo bya buwanga nabivaako mwesonyiwe oyali mu nsi yiye. Kati core values zaffe ziri mu nzikiriza zaffe eyo gye tusabira na mu buwangwa bwaffe. Ekyo kituufu. Osobola okubuuza omuyindi ti lwaki oyo ky'omuntu ate mu buwangwa bwabwe ye kalica yaabwe. Akati bano bagezaako to demean. They are trying to demean our culture. Ffe tugenda kulinda kiri nti Ssaabasajja Kabaka w'oligwa naffe we tuligwa. Affe we tuligwa naye w'oligwa. Bamala kumalawo. We have to first fight for you then ne basembyayo ggwe. Bali abenyigidde mu kulabanga bavubuka tebamanyi bya bufuzi. Tebamanyi politics. Ate nga beeyita ba politician. Era kino saagala kiteeka ku balala. Bannabyabufuzi abatamanyi kyakukola. Oyinza okuzanya ku institution ngeeyo.
Hakati kyo kyetuzaako one Democratic Party ekoze buli muntu twatandika 1959 ne muyingira mu byobufuzi ne tuyingira ne tuwandiisa ekibiina ky'ebyobufuzi tukwatagana nawe tonnaba nga sinezaalibwa ndowooza kyakubiri mu Africa okuba ekikadde ndowooza ANC oba yasooka eya South Africa. Yes, tuli bakubiri and it's not a joke. Nze eyamala obudde ku university nga nsoma ebyenfuna nkimanyi nti ekigaba experience mu business si bunene bwa capital bw'olina naye ebbanga lyomaze ng'edduuka lya business liggule nga mwoli nga terigwa kyetugamba okiraba ekyo kyetuyita experience mu business naye ekyo tekyawukana nnyo na politics. Fe abagudde oluggi lw'ebyobufuzi emyaka 7 nga weemuli 1954 to date 70 years and we are celebrating the same mu November to celebrating emyaka 7. Totuyita bato togezaako n'otuyita abajega kyetukola tukimanyi yensonga lwaki wa Democratic Party mu myaka 7 ekyasonga Kasirye Zimula nti oyo chairman wa district ku kaadi ya DP ate n'owangula akalulu ekyasonga ku oyo nti oyo mbaka wa parliament ku kaadi ya DP mu myaka 7 nga weemuli kakati gwe wakayingira ebyobufuzi tonnabiwezaamu na kisanja and you think you are senior to us ng'olowooza nti oli senior nnyo okusinga DP mwabagiruddemu batusirikira bwe tutulowooza nti tumanyi kyakukola akali twagolokose regreening Uganda I'm the one leading it okuddamu okulaba era nakunza abaana bali greening ne bagamba nti mugende tukungubagire kyakoonyi tukwatagana era nabalabika bambadde green butereevu ate waliwo ekiddako ogenda kukiraba mu Kampala wano nkwadde emyezi egi ebiri ogenda kulaba kibayita DP wano Kampala tugenda okulonkingira tulumba awalala bana DP abalaba complaininga ku Nobert Mao nti ekibiina kyabwe yakiteeka mu NRM era bamukaku ndaba nga si basanyufu ku nsonga eyo n'abantu abalinga balulume abantu abasinga DP Mao yagitwala abantu abasinga bademonstratinga obutamanya ate ensi nebatwala nti bamanyi omanyi ba politician eddoboozi libeera waggulu ate mu body language ya politician basinga ateeka okuwulira nga ali contented and confident kyayogera nga aki-owninga kati ensi nemutwala nti kyayogera kyekitusinga obutuufu. Democratic Party okujjako nga twegimanyi era eggwe kennyini nja kukuwaayo akatabo tukayita ebyafaayo bya DP nja kukuwa okuva mu 1954 paka 89 nkasome nkalabe okategeere okitegeera now DP olw'okuba ekoze abantu bangi ate teyina gwekyawa kugamba ebadde nga academy mu bufunze definitely teyina gwekyawa ekyokubeera nti nze nasomera ku university gundi sidayo mu library ne bangoba oyira ogenda n'osoma ebitabo byo definitely akati DP kyoyita okugitunda mu movement kyekiki tebakimanyi era twagala okinyonnyola abantu kubanga bagamba DP eri ku bufumbo kanku ebyafaayo Democratic Party yakulembera eggwanga lino mu 1961 paka 62 ekyo tusooke tukijjewo kye bagamba nti terifuga tekwatanga ku buyinza webale nnyo abantu badde mu history bamanye ebyafaayo nti Beni yasulanga mu State House Entebbe yes 61 to 62 akati ekyo kyokka kimala okukumanya okutegeeza nti nze yaliko president w'eggwanga lino kati gwe atabuyingiranga namu tonsinga kumanya bulungi bwa bukulembeze bwa ggwanga kubanga gwe wabulozaako n'obulanga buwoomerera era ffe principle yaffe egamba nti Zimula ayagala okugaggawala ennyo tava kumpi n'abagagga funa ideas emboozi ye leka zibeere n'abagagga bwobanga oyagala okukyusa obulamu gwe ayagala okubeera omusumba pasito ow'amaanyi ennyo tova kumpi n'abasumba ne bw'onoobikola opposite we gwayagala okuba omusumba ng'obudde obumaana basamize ojja kulwawo okutuuka gy'olaga oyinza okutuuka naye emyaka giyinza okwekulungulula ayagala okuba omulungi mu byenfuna ate ng'olina nga toyogera na bazimula b'economic geno ng'olina muvubuka oli bwe muyuzaamu capati bwe mulya
ojja kutuuka gy'olaga naye emyaka gijja kuwera jijja kwekulungu tukwatagana akati ffe abamanyi obuyinza nze yabeerako pulezidenti w'eggwanga ino 1961 etukwatagana kumpi nze nasookamu okuva eri mbazungu era mumwalisa eggwanga mumwalituza ku bwetwaze okitegeera akati nze gw'ogamba nti ndi mujega nnyo oba olumu okukwataganako ne gavumenti eri mu buyinza kino kankikuwe kikusiiwe naye gavumenti anti bagikoowe kankikuwe kikusiiwe Democratic Party etandika 1954 Museveni yalina emyaka 12 kati obwongo bwo bukugamba nti DP yatandikirwawo kulwanyisa Museveni gye twatandika nga yalina emyaka 10 nga bakyamutereeza n'empale bakyamugamba lwaki ogenze tosanuludde engato lwaki ojambadde kibaliga 1954 tukwatagana akati bwe tukwasa obuyinza UPC obuyinza bwe bagendamu ne Ssekabaka Muteesa ne Obote omu nga prime minister omulala nga president era twali balanzi ne tugamba Ssekabaka by then Muteesa ne tumugamba nti sebo omukulembeze ow'ennono tagenda mu byabufuzi biri direct era kyekyatu kyayisaamu ne batakola mukago nammwe weebale nnyo okitegeera naye ebyaddiire wabiraba mu 67 saagala kugendayo Obote ng'ate yeefuukidde kabaka n'ebyaddiire mwabimanya akati Obote bw'akwata obuyinza 1962 ogwokuna nga prime minister era mu gavumenti twalimu mwaba DP yes kitaliho yaliyo twaliyo akati gwayogera nti bagigula tandikireyo gye yagulibwa toyogera kati kubanga twamanya obuyinza ayagala obuyinza tobeera walawe buli olina kuba kumpi nabwo ngomu ayagala ogaggawa etukwatagana nja kuwa ebyafaayo ogenda kwewuunya n'okwewuunya eyo gavumenti twagirimu bu gavumenti obulala awo era twabulimu obutonotono obwa myezi 6 bwaki twabulimu aba DP webale nnyo akatulemesaamu ke kabinaayisa kubanga yajja ne manvuuli ng'ayagala kusanyawo bibiina webale nnyo ayagala kusanyawo bibiina tutambulire mu kipooli era kye twakola bwagwa okyayogera ku kuwasa era ndowooza UPC ya neyetuwasa kubanga twakola omukago ne UPC mu biseera ebyo tulwanyisa Mbuleera era twagiwangula netugikuba Amini wajja 1971 to 79 yegamba sira bwe kulembera gwanga eno ngasina ba DP n'abafuna era netugiyingira gavumenti Beni Kiwanuka nayingira yali president kati ng'onenya mawu ogera n'endagaano wali kati sooka onenye Beni Kiwanuka oba tonnakola mawulire okunenya mawu ate nga tonenyeza Beni Kiwanuka ekitegeeza DP mubadde mutambulira nnyo nkwe byafaayo no tulina kuba kumpi na buyinza 1 okwadvisinga gavumenti eri mu buyinza 2 okulaba tubutwala tutya tulisobola okubeera wala now eyo gavumenti ya Amini yonna twagirimu niwankubadde abamu yabatta tukwatagana tuyingira eri mu kinaana tugenda mu kulonda ekitegeera embeera yali mu kulonda wagimanya nagiwulira kubanga nali muto nnyo teyali nnyangu kalube kacyankalana Obote era lutwa n'amutwala Paulo Kawanga Simogene banna DP bonna ne tubeera mu gavumenti yali mu DP lutwa awamba Obote yaliko okijjukira ne mu bukulembeze bw'Obote mwalimu bana DP obwa 81 paka tunule ebyafaayo bana DP balimu opposition ne yalutwa eyakola ebbanga ettono wakati ndoza tegwali no mwaka kubanga Museveni tawangula ngo Obote yawangula lutwa anti ngambe ya lutwa yamalako omwaka era Paulo Kawanga Semogere ne banna DP baaliyo Museveni ogenda mu nsiko ye nga nagenda munna DP nga yasooseeyo Kayira yali wa DP Andrew Kayira lutakome muna DP era abaafuna ebizibu bya mulembe gwa Museveni ebitundu 65 ku buli 10 yali DP yasinga okukosebwa abantu baayo kubanga Museveni bamumane ground yewaabo bamugana ogenda nkolo kulwanira okitegeera kubanga okujjako nga weerabidde ebyafaayo Bushenyi yankole eyo yonna Nyamurunga ye yali UPC number 1 nga basobola kukkiriza atono kulwanirayo Obote Nyamurunga tumugamba jangu wano
mwe mwamutwala Luweero tuzze obwakabaka tukomyewo embeera ne tumukwasa youth winga waffe Nadduli kekasaka kowulira youth winga wa DP mu Gweta Luweero kati gibayita Gweta Luweero Luweero yonna ne bana DP abalala bangi n'akologa eddagala lyonna erya buli ngeri weebale nnyo ne tulwana olutalo olwo newakuba twali nnyo mu kuyiwa musaayi ne twali mabega wa Museveni paka lwe yajja mu buyinza bw'atuuka mu buyinza ng'abalimbi entinna agenda kulwanirira kalulu kamu era teweerabira byafaayo tunuulira kabineti ya 1986 yonna yali to 1995 bakawanga Semogelle bakisamba Mugerwa basebana Kizito and everybody close abali abagundiivu close to 75% government yeyo yali ya DP kituufu bali ba DP ekitugambo kiraba akati what are you talking about akati gwe atanayigana kunaaba maaso ga byabufuzi atanayigana ku brushing amannyo ga byabufuzi you are now advising us anti bagamba nti nno tulwanyisa President Museveni no. mwe mukola naye ekyo kyabulabe in fact neyo statement kanjikole very very important Zimula and DP tetusobola kubeera kubagamba nti we are fighting an individual fe tulwanyisa situation and the system neyo statement nene nnyo leka njikole nga ndi ku mukutu guno busobola okukeera ku makya Museveni nga takyali president wa ggwanga lino oba mulamu oba agenze mukama amuyise weebale nnyo naye kye tuyita Musevenism it's here for another 100 years ngulwa Museveni era alimu akalowooza tandika okuseeseetuka okuva ku Museveni ng'omuntu odde ku system ye tujja aprutinga tutya wano kubanga eyinza okukozinga no kyetuyita tribalism era tukwatagana institution izi zonna nfu ekyo tebakiyita Museveni ekyo bakiyita Musevenism system nfu nnyo gweokuzzaano cooperative unions okuzikomyawo olwaleero okuzza kye bayita Uganda Commercial Bank kidde wano okukizza wano ekyo tebakiyita Museveni cooperative bank it's Musevenism Museveni takyasobola kubeera president wa ggwanga ino another 20 years kisoboka but the nation is here emyaka gyonna now why are you fighting an individual gwe jjajjaawo eri ekasanda gy'oli ebukuya ng'oyagala kufuna ekyapa kye kyalina ekyesikweya mayiro y'ettaka ng'alina emyaka 9 ng'oyagala akyuse kidde mu mannya go okwata kakumbi n'omukuba ku mutwe oba ogula sukaali n'omutwala mu ddwaliro n'omakinga sure nti eddagala lya pressure likyaliwo n'akamotoka n'okagula karawumu akanamutwalanga mu ddwaliro n'oteekawo ne driver asanyuka nnyo kati Museveni ati 80 sitagana mumalako budde nga naye kenyini asobola okuyimirira ku mukolo ng'amanyi nti ensinensi emuwulira n'agamba nti zinatya n'okugenda mu ggulu myaka 10 yes omanyi oti wali mu 40 days ze ezisembayo kati mawu kwe kubeera n'okumpi alinga mpisi tosobola kunkuumira ate kawolongojjo kyetugendamu kati tugenda mu transition tuli mu transition of power mawu alindira kuli yes kati ffe kyetubala tugamba nti enteteekwa kubeera ya bulabe nga gyolabye Kenya nga gyolabye Egypt erina kubeera peaceful that's what we are trying to bargain system zonna tugenda zikyusa naye ate Museveni yeegaana mawu one day n'agamba nti gwe mawu byoyogera tubiteesangako naawe ebyo Zimula alina diguli 2 tasobola kudiscassinga ekyo kubanga nze mwami Kwezi singa ojje wange eri ekasanda nenkwata ekibanja kyange n'ekikuguza bwe tuba tukosezza balooya oba beerosi oba abajulizi abaliwo negamba nti ekibanja kyange kimuguziza $2 n'ekitundu kisala ku gundi ne ku gundi endagaano yiiyo netugisayininga tosobola kuyimirira mu station n'ogasaamuguza oba onyumyamu paka nga muzzeeyo ate ne mukola endagaano eyo mbuma watambula nayo wano tagiraga bamemba nze guli wa mukisa nnyo mbunaye banaddipi bali abalala naliko wano ne mwami Kibuuka yesimba ku DP card enansana nanga tiyetagirabanga mbuma wagitambuliza muno mpola abali mbyabufuzi eyo it's a public document eyasayiningirwa ku TV eyina obudde lweyatandika eyina we yatandikira eyina weekoma egwako ddi no emyaka yagyali ena
gwe bali okuva emyaka weyasayiningirwa paka emyaka eno ate ginnawera bweggwako esobola okulinyuwalingibwa oba okukomaawo mawu yalangirirako nti kati wa movement wakiwulirako no ebyo byebigambo abantu baffe ababulijjo zemboozi z'abantu babulijjo mukwano gwaffe oli walukagga zayite emboozi za boda nkuwadde ebyafaayo bya DP mu kaseera ako mawu yali president w'ekibiina era endagaano ze twakolanga ne UPC ze twakola nani buli eyakulemberawo baamini ani azirina banga gavumenti twazikolerangamu akati gwe yagala okulowooza nti oyo atulaba omubaka wa parliament si mukozi wa gavumenti oyo leader of opposition emmotoka zolaba zikulembera okitegeera budget zayina ennene ezo si za gavumenti emmotoka ezimwerekera sima gyegaffe abaka ba parliament bonna bolaba enkuyanja abali mu parliament omuli aba opposition n'ababalala si bakozi ba gavumenti eryo si lyesiga eryokubiri scope si erisooka ery'eggwanga kati kikyoyogerako ebyo bigambo by'abantu ba bulijjo naye ffe tetuva ku mulamwa Mwai Museveni agenda obudde bwonna awo twetaagawo omuntu ali soba yes ali soba and we are bargaining that as a political party we are seriously bargaining that seat kubanga twali tugituddemu tumanyi kyekitegeeza binayisa yagambanga nti entebe egiraki ewoma tugibagaininga tetutudde kugambe twavuddeyo kati n'ekikwekweto kyali greening one strategy zaffe ziri 3 lwakubanza awo njawukanamuko nenneeke katono ne tulisigala kyekimu vision yemu mission yekyukamu vision kitegeeza ekigendero ekinene mission engeri how to achieve that akati ze twawukaniramu kubanga okusinzira ku Democratic Party mission zaffe ziri 3 1 kutwala buyinza bwa ggwanga lino bwe twali tututteko 2 kubugabana na yenna abaabulina yenna abaabulina okusinza ku strategy yaffe tuteekwa kubugabana and 3 ekyo bwe kigaana kutwala kya leader of opposition wakiri mutwali ekyo webali nnyo mukuumirawo nze ngamba abakulu abakola strategy eyo ntetuva ku kutwala buyinza tutandikire ku kya leader of opposition because we have that capacity olaba abavubuka kati bano abali mu kya leader of opposition engeri gye bakidibaze n'okukizanyiramu tekikyazitowa badibaze kiri tekikyazitowa baaba ng'olina abaka 5 abakufula leader of opposition nga 5 mu 5 bava mu Buganda naye nga wenyini wo staging entalo ate woyina obuwagizi and you think you are in business wano wenyini edduuka lyo lyoguddewo eri mu kapito w'obulamu bwo mutandikira demonstration bavuka bookya ebipiira tosobola balyokye 5 mu 5 babiri ukabava awatali wa babiri bebava ebweru nayo yali accident ebusoga wafuna toyina strategy neemu gyogamba nti kati 5 mu 5 bava wano kati nyongera kati kankozesebwa president bange aba regions endala bamobilizinge tugatteko Zedriga president wa Northern asiba Kampala ku kitebe tavaawo ne by election ezibaddeyo tetufunyeyo yadde neemu zamulema ali wano owa Western aliwa Eastern obadde wano okyaza bigirwa yatandika n'ekikungo kye yaga nti ebyakiri nja kusigala nga ndi wa Nuupu naye bwe tutuuka mu byobufuzi ebiri serious ebya region ate nga gyetulaga ekituufu tugenda mu regional politics yensonga kinakugambye wali nti tetwetaaga kuzanyira ku kabaka wano nga Buganda tugenda kikkiriza bwe tuba tukomyawo kiri kye bayita kuboola kigenda kudda tusange kwezi nti abadde alwana nti edduuka lyagulamu tetuligulamu tumuboole kyaki mwasabira bwe tunamulengerangayo nti mwami kwezi yazze nti sebo faada saabisa oyo ffe tugenze bwe tukusanga muze abalokole ffe teno nga tuli kubira bweru nga tuga musumba oyo wuuyo tokijjukira ku mulangira omu mwabo mulangira mulondo besweri akati gwe atulaba bwoba tolira kisinze ku bintu byakabaka kyetukomaokuziika kwenzijukiro bakwali saidi y'empigi omusajja n'agamba nti bannange katwanirize omulangira besweri mulondo naye azze mu kufa kuno naye abaganda mujjukire nti tetuli mwerabira engeri gye yalemesaamu federo omulangira bamutwala kafuufu ate yatuula gye tubatwala kati
tetusobola kuzannya obwakabaka bulamu bwaffe kati nze osobola kumpita waggwanga ki era ngenda kulagawa ate tiyali accident ye mutabani we ngenda munyonnyola ki nti ffe bazzukulu ba Ggunju aye tetulina kabaka avuuka bamuvuluga nga bwe baagala nga gwoloza tunasirika busirisi akati bw'oba obala ebyobufuzi eby'ennaku zino olaba gundi musajja waffe Obote ne UPC ebintu byonna bye byatabuka buli wamu nakkiriza nti biganye yakwata kooti ye n'agamba kanzirekeeka omuntu yenna nga bikusobedde oddaka n'agenda Lango sub-region eyo ne bw'oleeta by election ng'oleese obuwumbi bwa ssente bumeka tomuwangula akena juza ate teyakibakola nalaba kulonda kwono tugira by election yasesiri ogwa Kyagulanyi yakuba olukuŋŋaana olugenda mu bantu 2,000 ekituufu kumpi n'okusoba Museveni n'akuba olukuŋŋaana olugenda mu 3,000 FDC n'ekuba olukuŋŋaana abantu abayitirivu naye balindanga kimu emboozi zammwe tuziwulidde ate gwe UPC oleese na muzzukulu waffe weebale nnyo kubanga ono muwala wa Cecilia Ogwara gwe Nuupu gwoleese waffe muwala waffe naawe Museveni yenyaremu gwoleese waffe naye tulina eddoboozi ettanawulira sinnawulira ddoboozi lya UPC omukyala n'avaayo neyeetekako ekipande ky'Obote ne mu mugongo akenda sijjukira kuba lukuŋŋaana lw'abantu 100 saalulabako saalaba ku lukuŋŋaana lw'abantu 100 naye gye yayitira eyo ng'abagamba nti oyo ye waffe box ne zijjula Nuupu yavaayo n'obululu 7 ku 2,000 gye yakuba egyakuŋŋaana obululu 7 tebwawera 10 nga bagikuba nnyo Nuupu kati ekyo tuyita regional politics era I praise this boy, let me call him a boy. Ono Bigirwa very intelligent and I like him. Kyeyatandise kikola wetulaga weewo nze DP kansonda amaanyi gabeerewo ndi muga kuŋŋaanya naawe oba ogayina gasonde tugenda mu regional politics tutuuke mu Buganda wano tugenze mu federal tutuuke mu Buganda wano yeye ebikolwa kati gye tutunda mu Buganda yeye ebikolwa tutuuke mu kalulu tetwagala kumanyanya azze oba muhoozi oba alibeera gwatulaba gwe kasootuuka mu Buganda nga tumaze okuzimba kye bayita Buganda gwe kati asazeewo okutta abakulembeze ba Buganda tusobola kukkiriza nga tumaze okuzimba habu yaffe nga tugamba Buganda esigazaaki nga Buganda mu manifesto yo fetufuna ki sebo prosperity for all is all but where is Buganda webali nnyo akantu ako nange awo wetulaga era teri muzannyo mwekyo akali twagala ne gundi kyabayogera Eastern Bigirwa nga bwatandise ekiki eyo agambe nti ozze mu Eastern ebikajjo bitussa obwavu ogamba ki ne Northern ebeera eddoboozi eyo ne Western gwe tuyita regional politics bwogende Nigeria olwaleero president beeta kumanya kibiina mu Jidda naye bw'ava wano leero oluddako ava mu region endala kituufu era nze siri kwabo abagamba nti Museveni alese buli mukika kya Munankole buli mukika kya mu Western Zimula Singe yali president amanya agaliko dabo S gandi badameka agatandika ne N. That is the situation. Mwina kuzimba buzimbi maanyi agabageininga kati olwalero buli ajja okwesimbawo asatuuka busatuusi Kyagulanyi yali luddawa ogero tukukumbako support yonna ebyafaayo bye ebyobufuzi byali luddawa tewali you see tewali kajiteko buteeko kukola maanyi fe dipige tansenago era with regreening tuyita bonna abagenda okweggama enkuba nti ensi ebalabanga abatalina makulu ng'enkuba yakyadda nga mulemedde ku lubalaza babavulugira mu bibiina ebitali byabwe yes ne babavuluga omutima guli eno ne mugenda kukola okukomyawo basaamu mukaaku babayiga lulume Sam mukaaku tebalina gye baalaga they are only confused yes kuba kati tunulira lulume bayiga ani gw'atalwanyisa bayiga ani eyo lifestyle ye and we are used with him ani gw'atalwanyisa Semwogerere Paulo Kawanga Semwogerere yakola handover eri Sebaana ntalo zaabwera wuno Semwogerere adidde ekibiina agenda kikwasa mutabani we Kawanga tetujja mukkiza kubeera mukulembeze wansikirano kino ekibiina si kya famire era we baayogeranga
tojjukira byafaayo ebyo ekikulu bannayuganda ekibaddewo olwaleero akitegeera nnyo naye ekyajjo takiwabudde kituufu yakola handover Semwogerere teyakola handover Sebaana eyakola ekisanja ekimu tebamulemesa obukulembeze olowooza yakkiriziganya ne ba party members bonna ogenda ne Mawa mukwasa ekibiina Embaale bakkiriziganya mu DP mulimu disagreements temulimu functions era lulume wamala okukola effujjo na lyakoze okunda kasa kutuuka nga tumuwa kaadi waliwo buddeko nti akoze ekiwayi kiri gindi tebabikoze teyibalemye DP teyina functions nga sola mu parties ndala nti ate kino kibiina gundi egindi ate egindi DP tekiriiyo bw'owulira nga you are tired please quit Moses naye wa Democratic Party wa DP and we are bringing them back kubanga bamaze okulozaako bategedde kyekitegeeza n'okupaala n'embeera ebeera mu kitu gwe n'opaala bupaazi n'ogenda bugenzi bwoti kati bamanyi gwamanyi kyekitegeeza omusajja nga okusuula omusajja nga Latifu Ssebaggala n'omusikiza gwe wamusikiza omanyi ekitegeeza mu nsi y'ebyobufuzi era obaako gy'olaga naye gwolaba nga struggle ekyaliyo mukulu Kasirye no struggle entuufu teriiyo kati struggle eriyo it's a personal struggle where we need big cars wetwetaaga okuzimbira ennyumba ennene ennyo eyo struggle eririyo ey'abantu eyo weeri ne struggle ekyusa ebigenda obi mu ggwanga eyo sigiraba tuteekwa kuddayo ffe abaabitegeera ennyo okuddayo ku nnono zaffe back to our roots and that is Democratic Party press conference esooka eya Dr. Kizza Besigye Semwogerere yagimukolera and you separate him from a DP era Besigye ajja n'atambulamu n'alumba abavubuka bano gye basinkanye eyo otera obbalaba ku mikolo egy'enjawulo n'atuula n'awulira gundi ng'ayogera n'awulira ne gundi ng'ayogera ate noono yennyini nyini n'amuwulira ng'ayogera aga kino kyendiko kikyamu ono si Semwogerere oli ono si Semwogerere ono si Ssebaggala aja alagiddemu Besigye akalulu bano bantu balala nnyo era n'avaayo kati mukoze mutya okulaba nga bannaddipi bonna bakomawo kubanga bannaddipi batandise babadde desperate batandise babavuluga n'okusingira dda mu kibiina kya NUP registration abagenda Judy Mbabaali omusajja naye ennaku ezo yasala n'agenda registration kukola mutya okubakomyawo registration ya DP egenda mu maaso green books are on table era abantu basayininga ogenda kwewuunya omwaka ogujja abaka gwe gubawa amaanyi okusala okuva eno okudda eri kati kino kyama mu luzungu tukiyita public secret nyina benjja okulaga mu maaso awo kugamba nti okwezi omulaba nti kaadi abadde na 2 eno wafu ya registaringa dda naye ekimusibye eri tteeka alinda bulinzi ekimusibye eri tteeka naye kaadi ye twagimuwa kaadi eyo giraba nti yagu ntomanyi oyo nti yise oyo mumanyi ate oyo nti naye mumanyi alinda bulinzi wali addeeka era n'abasigadde mujje badde bavuganyize kibiina kyabwe kinnansangwa yes kale tugenda mu kulonda bawona okuvumibwa osobola okugenda natandise eri ne individual in a society kakati bano abantu tebasobola kufiitinga gye bali simply because bano bamanyi birala nona amanyi birala dibeeti eno teyandikoze makulu singa wantaddeko wano kansala w'eggombolola ekyate kijja tiyandikoze that is the situation omusajja ono gwesobola kuteeka mupiira gwa ttata ate ku mmotoka ntono rawumu guba gujaako gwogwo kaguzitowa n'okusinga rawumu weebale nnyo yensonga lwaki olaba abantu baffe abaagenda eyo ensi teyabategeera kyetuyita old man eri ensi eri kirala nabano kirala tebasobola kukwatagana at any single time tikisoboka bano batitulatinga issues nezivaayo nyo lwaki basirise nnyo bali bagamba nti abino ebintu okubyanguya amangu tulina bikola mu nkola labadaba style kati ababiri tebasobola kutuula ababiri tebasobola kutuula ne bakkaanya era ku nsonga eno nzikiriziganya ne kamu okya ttiimu emipiira gwokireese omupiira gwa tractor togusiba ku rawumu noonya tractor and they are busy looking for the tractor is DP mukomeewo kubanga come back temusobola ku rawumu tebisobola kukwatagana bw'ojjamu plaga za rawumu tosobola ziteeka ate mu tractor zonna plaga
ezino ndala akati bano bannaffe balina engeri bo gye baagala okukwatamu ebintu byabwe bano babalemesa rabadaba nkambwe nnyo togizanyiseeyo eyo tediscussinga issues ekola nkole okitegeera tebaako kuteesa era nejuzi mabegaawo nisinkana mpuuga nemugambye ojjukira nti ino yo yali nsobi ansa tanagimpa tola nti ino yali nsobi ogenda neweyunga kulawumu nze nsobola okubeera chairperson wa district ye Karamoja tosobola nga nkutte bukwasiro kwa government act nengamba nga chairman wa district section 612 section gundi section zogera ekyo but this is Karamoja my friend. Where are your cows? Kakati where are your values? Mukulu chairman. Ensonga y'okuvuma efuusa okuvuma. Abaana bavuma. Buli alinayo kaddata akesiringi 5 ateekako n'avuma. Bavume. Enkola eyo giraba nga ina gye tutwala. And I mobilize them to abuse me. Yes. And others like me, but not Kabaka. Gwe bakuvumenga bwe baagala. Nze I'm a politician. Ogenda kungamba kyesiwulirangako. Chichi mwa M7 yayogera emabega yodeze emyaka nga 10 mabega nagabo nvuma naye nga nkuvuma sina mumwa twamuwulira nze mbadde ku Baba TV nembaga natandika okuvumwa nga nkyali waka yes ekyana kino ye kiriba kitya ne banvuma mu masomero nze sina problem ne banvuma mu kalulu kati onvuma kiki twali makindi awo nga ni kansala makindi eyo tulwanyisa abaana ba boda boda stika bachunya abantu na buli kimu wali yagamvubuko obakati yafa bamwitanga na Kasayi simanyo na jali simuuliza naye ne instituka ne bakansala abatano ne bagamba bino bya boda boda biteko kuyimirira mu makindi kwate bina makulu yadde okujjako okutulugunya abantu akati abavubuka abo manyanga boda boda 2010 ne bavaayo ne bankubira simu yegwe kansala zimula nti yenze now tukitegedde gwo tulwanyisa wano totwagala mu division ye makindi obudde bonna tunona omutwe ne bagate munona tell me where you are bali mu technology oli omukadde okweka enamba ebyo kisiru you see apps ziri kunoze bulwokuba essimu ntegeera wooli ani akubye and everything ne kuletera amanya na buli kimu agesimu era ne mugamba nti ate wetaga kujja manyi wooli toyambadde bwoti toli wano let me bring my head nejjako essimu kati abuse me. It's not a serious business to me. I'm a politician. Okuvuma kuna ajja ko government. Babikole, bana abikole nnyo kati gwe ranso bategeera. Ekyabadde luwero tewakirabi. Linde ekinaba n'egindi. Hakati abo bakyali ba politician ko politician. Ojja kula munnaddiini omu ng'ayimiridde awantu. Nga n'amanya agatula va mine ebyekweka. Kubanga ne bakitaffe mu Katonda batukoze bubi. Yes. Because we are owned by them. Nze sinaba kuba wa DP nasooka kuba kyendi nasooka kuba Muganda nasooka kubatizibwa neyunge ku DP nkole ebyamakulu mu DP nyina gye nava Kongo wano bitu byali biganya okuterera sigamba nti kati byaterera nnyo ni at least waddeko paka bannaffe abakatuliki omukristaayo omulu yayimirira n'agamba bannange nange ndi mukristu eno yeekereziya mwensabira wantu ine emirembe miyitirivu nnyo Reverend Father nga atuli maaso atubuulira ekigambo kya Katonda naye bwe tufuutuka wano ne tugenda ebweru immune ekoma wano eri batucunya buli kintu kya bbeeyi basirikale batuyisa bubi obukulembeze bubi olowooza akaseera si ka leero musabireko wabweru naffe gye tuli ekereziya nefuluma kereziya negamba nga tugenze ku street yamala ebbanga president nga tanagenda yamala ebbanga yagenderawo akati nammwe it's true you are given vehicles big ones even money niye abantu bamwe bali kirala mu ekereziya eyo mu mizikiti ne mu makanisa ate kirala nga bafulumye okitegeera yes akati bwobanga olwaleero olina abantu ababundabunda mu nsi yaabwe tukwatagana nga tamanyi na kiddako yabadde agenze kugula myera mu owino agenda okudda wasula nga tewaliiwo basenzeewo nga tewaliiwo katabanike kabadde kagenze kusoma ku ssomero bagenze okukata nga tekalina we kadda and you keep quiet tosobola
and you keep quiet. Akali namwe tubakunga bakitaffe mu Katonda. Do something. Babeeko kye boogera. Ntabulwa nnyo Martin Luther ne Abraham Lincoln naye omu ku bo yagamba nti abampisa obubi abancunya abambonyabonya mbanyiigira era mbakyawa naye singa kukyawa nnyo kwezi amanyi engeri gy'asobola okunnyamba to get out of this danger n'asalawo okusirika busirisi bwati nantunuulira nfunuulizi nzigwewo ng'alaba oyo mukyawa triple akati ye tuyita mu ggwanga muno ebiyitirivu tumanyi waliwo omuntu asobola okukola eddoboozi limu ne bisaanawo kituufu is watching on basirise okitegeera batunula ssentebe njagala osiibule n'olwekyo mikwano gyange bw'oliddamu okunkyaza nditandikiraawo okusooka mbalaze ti dipiti lyasobola kugigula teri yagitunda. That is our lifestyle. Olwokuba twali mu buyinza tumanyi kikitegeeza tulubeera kumpi nabo buli kaseera naawe bw'onojja mu buyinza we shall work with you. Temulina gwe mujja kukola. And two, buli mukulembeze yenna omulonde agezaako kutuukiriza manifesto ya gavumenti eriko. Ekituufu yerina manifesto. Nze nyina budget ya bumi tosobola kuŋŋamba nti oyina manifesto 44 dipite yinaako n'akamu 44 bumbi 44 bwekosanga budget dipite empana kaki buva mu central government kitegeeza tutya buti kukyogera tukolera gavumenti eriko eri mu buyinza. Yes. Hakati oba weebuzaabuziza nnyo nga gwe weyita wa nuupu nnyo naye nga mutabani waakola mu ddwaliro ly'emulago weyaweereza gavumenti eri mu buyinza. Yes. Otuukiriza manifesto gyogamba ndi wa pate gundi w'amaanyi nnyo era ali mu struggle naye nga mutabani ali mu ssomero lyaffe musomesa erya UPE weebale nnyo hakati amalala